Ku Lwokuna Uganda yakuzizza emyaka 63 bukyanga efuna obwetwaze okuva ku Bungereza. Emikolo emikulu gyabadde Kololo nga President Museveni ng'awerekeddwako First Lady Janet Museveni ye yabadde omugenyi omukolo. President yasinzidde Kololo n'alaga engeri ebyenfuna bya Uganda bwe bikuze nga kati teri asobola kwekiika mu nkulaakulana yaayo. Tewali agenda kwekiika mu kkubo lyaffe ery'enkulaakulana. Bo abantu 23 baweereddwa emidaali egy'enjawulo egibasiima olw'emirimu egy'ettendo gye bakoledde Uganda. Okunoonya akalolo kuwabeesimbyewo ku bwa President kukyagendera ddala mu maaso. Mu wiiki eno President Museveni yakuyeza abeewoyaamu n'abasuubiza okukutula mu disitulikiti bafune endala eyaba. Olunaku lw'eggulo President Museveni yabadde mu disitulikiti okuli Zombo ne Nabyo era nga yeeyamye okwongera okubakolera enguudo okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu. We were able to get the road tarmac from Karuma all the way to Koboko. Atakwatidde ekibiina ky'NUP bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu wiiki agimazeeko nga kuyega abantu mu bitundu bya Buganda. Yasookera mu disitulikiti okuli Mityana ku Balaza, n'adda e Kasanda, Mubende, Kiboga ne Kyankwanzi nga bwe yavaayo yadde Nakaseke ate ku Lwokutaano yabadde Nakasongola. Olunaku lw'eggulo yatongoza manifesto kitebe ky'ekibiina Makerere Kavule n'akunga abaweereddwa kaadi z'ekibiina okubunyisa enjiri yaakyo. Olifule katalaalyo ogufule mulimu gwo okutemaatema manifesto eyo. Ye akwatidde ekibiina ky'FDC bendera Nathan Nandala Mafaabi wiiki agimazeeko nga kuyega abalonzi mu bitundu bya Rwenzori ne Bunyoro bwe yabadde mu disitulikiti y'e Masinde abawagizi be beezobye ne poliisi ng'emulemesa okuyita mu kibuga wakati. Ku Lwokutaano yatandise okukuyega abalonzi mu bitundu by'e Lango nga naye asabye abalonzi bamwesige. Ate akwatidde ekibiina kya ANT bendera nga ye General Gregory Mugisha Muntu wiiki naye agimazeeko ng'asagula akalolo mu bitundu bya Nkole. Yasooka kutongoza kaweefube ow'okunoonya ensimbi ezimuyamba mu kampeyini era ng'atalaze disitulikiti eziwera okuli Buhwejo, Shema, Bushenyi, Hisinjiro n'awalala. Ate ku Lwokubiri olukiiko lw'abalabirizi mu kkanisa ya Uganda lwalonze Reverend Canon Professor Dr. Grace Lubaale ng'omulabirizi wa Busoga Diocese omujja okudda mu bigere bya Reverend Paul Naimaye eyawummudde emirimu. Reverend Lubaale yalangiriddwa Ssaabalabirizi Dr. Samuel Kazimba Mugalo mu lukiiko lw'abalabirizi olwatudde Lweza. Tusuubiza Busoga empya okuweereza okulungi. Akakiiko ka Parliament akasunsula abantu abalondeddwa Pulezidenti kasunsudde kaliisoliiso wa gavumenti omujja nga ye Mulamuzi Aisha Naluze Batala wamu n'abamyuka be. Naluze yalondebwa Pulezidenti ku Lwokusatu ng'adda mu bigere bya Bet Olive Namisango Kamya oluvannyuma lwa kontrakiti y'okuggwako omwezi oguwedde n'etazzibwa bujja. But we are ready. You can see the team. It's a very big team.